mu history wa Uganda ekibiina ky'obyobufuzi tekiwangulanga ku amaanyi g'abantu ge gagenda okukyusa lino eggwanga si bibiina bya bufuzi batunuulidde kibiina kyabwe kubanga empalana yonna gye balina Mpuuga Bobi Wine bano ebizibu byonna biri ku kibiina nkufuna tebiri mu kujjawo Museveni biri ku kibiina mu nsi teri kigambo nga bwe mwa ngambanga kigambo kya bulimba kitya tetusobola kwogera kintu kyekimu fembi wateekeddwa okuba we yakyogera ebizibu bye tulina ebizibu Nuupu oba byerina obudde olwaleero byonna 110% beba byereetera batya Mpuuga yavaawo dipi Sewanyana yavaawo dipi beereetera buli kasasiro ffe abaaliwo ne tubalabula mbu abantu ne bagamba nti twalya nti Bobi Wine yakkiriza President Museveni amubuulira engeri ki gy'ayinza omulwanyisa People Power yaleeta Bobi Wine si Nuupu ekituufu Nuupu yerya ssente tebasobola keera kumakya ne bagamba nti gundi yatusiba wateekeddwa okubaawo omwe yakyogera ng'ayogerera ono tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibi ekikolaki okyagala aba Nuupu baagala nnyo okukyusa obuyinza naye n'esswaga balyagala ne ssente bazaagala n'okubayita ba pulezidenti bakyagala Bobi Wine olwaleero langirira mu Nuupu tewabaawo yeesimbawo bonna anti kati nze nkubuulira strategy oteeka okukola ebitali bya bulijjo tosobola kubanga okola bya bulijjo nga teweefuula atali bagambe bonna tewabaawo yeesimbawo bajje batya tusooke Nuupu teyeesimbawo n'abantu abalala bonna abagala enkyukakyuka namwena temwesimbawo mwenkalejiremu baleme okwesimbawo twagala gundi twagala kukyusa electoral commission bwe batennakyuka Museveni kale atufuge paka lwalifa babuuza kumi n'abakyekumide ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nkomyewo ne munywanyi wange nnyo obote tutemeeteme ensonga z'otaategedde wabadde ku mulimu wabadde bize wabaddeko ebikutwala speed oyinza okuba badde mu ddwaliro ng'olina gojjanjaba wagenze kuzaalisa wagenze byonna tubitemeeteme kati wano mu kaseera kano obitegeere bulungi mukiri deep kituufu tubuuze ku bantu obote abatala bataaga kubabuuzaako muli mutya mwebala okwekumira ku media wano tuli ku media era mukwano gwange ssebo sasa okulaba omulundi omulala bulojja n'otukola ki n'ojja n'ombuuzaako eno naffe ne tubuuza ku bantu beeyo mwebale okusubscribinga mwebale okulayikinga mwebale okugoberera emikutu gyaffe gyonna ate beebale n'okulayikinga n'okugoberera gundi society media society njiraba nina omukutu baguyita society media tubeera eri mu bantu ye lwaki gwe wasalawo eyo ango kubanga abantu tubategeeredde nnyo ekiseera kimala abantu nabo kabeetegeerereko kugamba omuntu agambe njagala nnyo abantu kati babeere nga bo bennyini bakola ki beetegeerera bo ne bagamba kye bategeeza ne kye bagamba omanyi nti emikutu gyonna gireeta bakukunavu nabakenkufu tetubawadde budde ate nga betuweereza kakati nabo kabakole ki bannyonnyole mbu MP waffe talina kyakoze era ninako program bagiyita minzaani ngenda gironkinga very soon mashallah kubuuza ekigambo eki MP waakoze eki nti talina kyakoze alidde buli kasente ate kansalaawo ate chairmaniwo bw'ate oyo yadduka ate erositu simumanyi ate kiki so that abantu mu society bo eri bagiyita society media naye wawo mu society abatamanyi na chairman oli abeera ku kyalo emyaka egi nga tamanyi chairman waako myaka 2 si mitono anti nkubuulira amala funa bizibu landiroodi amugoba mu nnyumba naye aleeta ebbaluwa ya chairman nolyoko obanga anoonya mulimu omanyi obbasanga eyo wa chairman n'omubuuza nga chairman ali mumugabo ddala okakasa oli wakuno nga mugamba nti mbasala n'emyaka aga mbadde mbeera kuno bakulonda nkulaba nange nalonda nange n'okulonda nakulonda naye nga tamumanyi so kitegeeza ki nti eri the society feeling yaggwa mu bantu eyo society media kyeyaze okukomyawo nti tukomyewo that society feeling where society is part of us bagendeyo bagigoberere oteeka mu buteesi wali ku mutimbagano gwona ogamba nti society media UG naye nga bitambula bite mukama atukoze bulungi tetukomplaininga tuli balamu ewaliwo abaawummula ate gundi okyamulaba aliwa Sudiro okyamulaba
mutabani wa Sidini Rajiv okyamulaba bamwokya kakati gulwache webaza Katonda wotuddawo ne taata ninawo ekiwandiiko kye nalaba kye yawandiika bakwankyera biddi naye yatugamba I remember reading his tweet I think 2 days after the death of his son yagamba nti do not forget to put death in your plans nti teweerabira kuteeka kufa mu plani zo kwega waliwo abantu bapulaninga ne yeerabira okufa abantu abamu okufa kubatomera butomezi nkufuna ontegedde kakati Bayibuli ne Qur'ani bibadde bijja byo bitusomesa okwetegekera okufa nti okwetegekera okufa kutegeeza fene waffe kutegeeza kwenenya lunaku okusaba ne weenenya n'obeera ready nti Katonda nawe akukimira obeera fiiti okugenda ewuwe ogamba alhamdulillah Allah watu wagezi aleme kusanga nga anti nga ate wayi ezimu teziriiko nga wazitaddemu akenge nkufuna wazikozemu ebirala ebitali bituufu oba n'ofiira mu loogi wakube eno wavaayo mbadde ngenda kugamba katutandike n'owuwo ani naye wavaayo ani Museveni the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. So we had these little kings here. Here, Karagwe, Uganda. Omanyi bw'owulira bino nga President Museveni yabyogere okkiriza nti waliwo ebigambo ebimu bye tutawabudde naye waliwo ekigambo ekirala okugamba nti n'omugezi akola ki awubwa okyegedde oba n'omugezi oli ne bwaba mugezi nnyo waliwo ekimutabukako kati ekimu ku bitabuka ku President Museveni kyekyo ekyabakabaka atya nnyo bakabaka oba tabawa kitiibwa naye ffe lwaki tumuyita his excellence kyogamba yasinga is either excellent bwe tuba twogera ku excellent is he excellent sikakasa simple it's not right okyegedde so ebyo ebintu ebimu oluusi bambi bimukola ki bimutabukako naye ng'amazima gali nti nkugambe nti n'omugezi President Museveni y'omu ku bantu abagezi mu Uganda naye ebyo naye byamutabukako byamutabukako gwe bw'oba olowooza nti si baakabi balekeewo tobakwatako omugabe gyali taliyo bamanyi bakwano bange bali awo baali mu bugabe baali nga owulira abambejja n'abalangira bali awo waliwo ne mukwano gwange omwe ekkololaawo mukyala ye chairman w'ekkololaawo awo wavudde Rajiv ye chairperson omukyala wa mu bugabe ali mu kalayini ali mu layini be bagabe be bambejja beeyo n'abalala mwe bali mu gavumenti kyolinga kyomulaga mbu waba alowooza si baamaanyi nti banafu azzeewo institution zaabwe okyekete bulungi nnyo azzeewo institution zaabwe ategere kikitegeeza era abuuza empologoma byebikimbwa empologoma anti ekyo kati ebyo byonna abyogera nkugambe waliwo fear of the unknown naye waliwo n'okuwubwa okyegedde ffe tumuyita his excellence is he excellent asooka kyebuuze is he excellent so bino byonna waliwo kye tuyita fear of the unknown bino ebintu ebimu bye bituzaala bye bitufuula huuya bw'oba oyagala okunitinga Africa oteekeddwa okusooka okutegeera bit by bit of Uganda bw'oba oyagala okunitinga Uganda for example you need to first of all understand and respect abanyankole be baki abakiga be baki abalango be baki abaganda be baki tekubeera kwawula mu bantu kubeera ku ekolinga mazima oya era nkugambye obugabe nga tebuliiwo tolooza nti yankola eri bulungi yankola is not okay don't be right to era tewaba wakulimba obugabe bwali very important mwankole mu kuyigiriza empisa abaana abanyankole bali wono beetunda tokimanyi be basinga lwaki beetunda
ate yali abagambako waali teri abagambako okyegedde bulungi nnyo abaana abanyankole bali wano tebamanyi na kiddako beewasa ku kyanaggulu ontegedde because wali walingawo embeera ya lineage n'enteekateeka kubanga buli society erina enteekateeka yaayo era tosanyukira society bakulu ba society kuvaawo kubanga babagabe obulabe oyo omugabe olw'obutabeera mwankole ebizibu ebiri mwankole biyitirivu ye lwaki asanyuka nnyo anti kuba kati ye ebyo bye byali sireeti ze ate tebaamuwagira ng'ajja nkufuna tebaamuwagira bwe busungu obwo pulezidenti si musanyufu ku bantu abafaana bwe batyo kubanga baatunda nnyo baali batunda nnyo ekyabwe andikkiriza obagaana era kyalinamu obunafu nti abantu balowooza oli bwe yabeeranga mwankole yabeeranga mukkakkamu nga talowooza ku Uganda eyaki eyawamu ontegedde ye nga bw'amala okulaba kabaka we owankole kiba kiwedde eyabeeranga mu Buganda nga naye ng'agamba kyekyo okyegedde eyabeeranga mu Akyoli ng'agamba kiwedde bwe yabeeranga so twali twetaaga bwetaazi ku advancingamu ontegedde kukyongeramu ki maanyi ontegedde bakola ba Buganda beekoze advance nkufuna nti luli Buganda fedda obuganda mu nkola yaabwe entuufu obuganda twalina ebintu bingi ebyali very dangerous byali bitta n'okutta punishment style byonna byali bingi zavaawo kabaka effumu teryafumitanga mu ttaka ku kigere lyabanga ku muntu okategedde kegezaako okukolaga that is how serious it was bigenze bikyuka nti kyetwali twetaaga si kubijjawo kyetwali twetaaga kubyadvancingamu nkufuna naliko ekabaala eyo nga waliyo omuggo baba guyita batya nali salize eyo ekyenvu omala nakuyitamu nova kuleeke bunyonyi n'osala n'ogweri bayitayo kyenvu ekyenvu bandaga edda bwe bakwatanga abaana abawala omwana omuwala okufunira obuto ku lujja kyalinga kibi olwaleero tobalaba nti bagundi bayitiridde obungi basingo maatha alina n'abasatu ng'ali waka akyali waka exactly wamaama nti kati basingo maatha bava mu ebyo kulira kisinga mu ebyo nti kati abantu batandika okukitwala nti kya bulijjo omuntu okuzaala abaana nga talina musajja talina mukazi olina omulaba n'olubuto naye nga tomanyi nanyini lubuto n'aluzaala comfortable nagamba nze ndi single mother abantu abamu babeera baawe yandibadde yafa bufi ebyakati biri bitya ebyakati oli yeetegeka n'okwetegeka naga nze ng'alina akazigo ke wali egundi emakindi n'agamba nze kasobote anzaalamu ebisigadde byange olina okumeka sure nti oli clean ontegedde discipline otegedde bulungi nnyo so ebyo byonna byafa naye ekibitta okimanyi kiki nti tetukyalina bintu bigoberera buwangwa bwaffe so kati President Museveni sinza omu kuba muwa amagezi naye musaba awe ekitiibwa obuwangwa otegedde kubanga obuwangwa bwe bumufuula ye kyali naye bino byatandika obagamba nti bayite empologoma bayite biki naye tumuyite excellence tumuyite excellence ddala ye Saabalwanyi akakasa yaliyo mu nsiko okubeerayo kyanjawulo ye Saabalwanyi esi eyaduumira kati byebyo bino bigambo byakusulusuuta abantu baffe betwagala Sudi oyo Sudi si gwe Saabalwanyi ontegedde si ye Saabalwanyi lemeteyo bw'oba oyogera ku bulwanyi si ye Saabalwanyi bano abamuwa amagezi bo bagamuwa beyateekawo bamutya kubanga bamufunamu tebamugamba mazima ba president advisor tebakola tebakola kubanga ye ate yabawa amagezi president abantu balondamu bamuwa amagezi ate yabawa amagezi kubanga yabasinga amagezi akaddiye nnyo nti is too knowledgeable okusinga ate bano bateekawo kati bo bamuyamba amagezi bamuwa amagezi ku byatamanyi kyobola nti buli kyatamanyi president kiba kifu kubanga bo baba kibaliramu ate birala nkufuna kuba tosamuwa amagezi ku kintu kyotamanyi naawe era olina kulinda nga okege
wokimuwanga naye takimanyaga bifu bwokimuwanga takimanyi awo bamukozeseza ensobi byebireeta umeme wano byebikola biki ebyo byonna ebizibu biva kwaga amagezi ge bamuwanga ng'abadde takinako idea ate byalinako idea bimanyi nnyo okusinga bo ng'amasannyalaze tukaaba etolaba ebisiyaga bamugamba nti ebisiyaga bebeera neki agenda okukigwamu naga nti naye nedda kitegeera byebyo nkufuna nti ebyo bye bamuweeramu amagezi byatategererako ddala naye byalinako okulwa bimanyi nnyo naye kati ffe abantu abali mu society ng'oggyeko ono ati oboola ffe kennyini tulina be tuswalira abantu bayononeka nkugamba era ebimu ku kireeta ebyo byebyo abantu baboononefu naturally kasita batunula eri ali waggulu bakola ebitategeera abantu bayononeka naturally kyafuuka kati kya bulijjo abantu boononefu nkufuna abantu boononefu mu society yaffe kati ejjudde bantu boononefu oli ava eri n'awemula ku kamera omuva ku muntu awemulira ku kamera oyo aba wa bulijjo ng'omanya kuwemula ku kamera n'agitunulamu ati ng'omanyi nti nebintu ebyo bigenda kubeerawo paka lw'olifa n'atandika okikubawo kimu ku kimu kati oyo omuntu aba muntu kugamba aba yaggwamu ddensa naye ensa zivaawa eno mu society gye tuwangaalira ng'abantu balina kubanga you must have something you live for and you must have something waliwo oteeka okubaawo ky'oswalira oteekeddwa okuba ne limiti oteekeddwa okuba mu bulamu ng'olina ky'otakola nkufuna tosobola kubanga buli kimu osobola okukikola oteekeddwa okubaako ekintu kyogamba nti ekyo sisoba kukikola ne banteeka ekiso ku bulago nkufuna you must mu bulamu oteeka okubaawo nakyo so si kugamba nti nze buli kimu nsobola okukikola ki nsobola okukikola oba ovudde mu buntu kuba ne Katonda mwe muli basiraamu naye ffe Yesu Kristo yajja wano bwe yatuuka ku leva egamba nti nemereddwa naye ng'ate yali mwana wa Katonda nga ne byonna abirina yali asobola okunyiga ku koodi za kitaawe naye n'agamba ekikompe kyange kikoze ki binnemye bitabuse naye n'asaba Katonda n'akola ki n'ayitawo kitegeeza ki nti teri atasobola kulemererwa naye nkugamba wateekeddwa okubaawo limiti buli muntu ateeka okuba ne limiti naye bikola limiti mu society bibwo bakabaka nti ffe Abaganda tetukola kino ffe Abasoga tetukola kino Abanyankole tebakola kino kati Abanyankole tebalina kye batakola kuba nalina bagambako taliiwo gwe bawa ekitiibwa tebawa Museveni kitiibwa si gwe balina okuwa ye bamuwa ekitiibwa nga pulezidenti so singa ow'ennono kuba ennono zo zitambula bwe ziti ennono zibeerako ne punishment bw'obeera omuwala n'okola bw'oti ofa bw'oti abatoolo beewe ekitiibwa nti bw'oba omuwala omutoolo n'okola bw'oti oba bw'oti bw'oba omusajja Omuganda n'okola bw'oti oba bw'oti nkufuna ffe omukazi bw'aba wakikaje tolina kwebaka naye byakyuka anti omwana akubuuza oli alwana oli akubuuza mukumenyagana nga saakulaba era ng'olwana lutalo oluba lutalo oba olwana naye nawe conscience oba okimanyi mutima gwo kale mubikolere ye mmanju temusobola kuzaala mwana ne mumuleeta mu bantu tukole omukolo tosobola anti bakubuuza nti tubuulire gwe ovaawa kyate nze kalungi ate okgira kuti nti ate gwe oliya nti ono ye Naggayi tikale mulumaleeko olujja mulumaleeko temugenda tuserera wano mugende ebintu oba bizo oba bikoze bitya biba biwedde tebabakkiriza yingira tujja ebya ddala nkubuulira ne boma mubaze okuyingira anti guba guyise babafulumi that is how serious it is kakati nkugambe wateekeddwa okubaawo those regulations bye byasooka oteekangawo mu busooka wassenga byebyo byayamba ensi yaffe okufaanana nga bwefaanana kuba ogenda otuuke wassenga nga amanya kasaba gategira baga tekijja kusoboka omukolo ate oba okyagutegeka guba guvuddewo kati and that is ebyo bye bitukuumye ebbanga eddene nkufuna ebyo ebintu byayambanga ebintu webiti nno kankubulira ekintu kye byayambanga ffe wano mu Buganda olaba bino ebintu ebibonyabonya President Museveni byagamba envuba embi nze omanyi nina akakwata egundi mu Kalangala ekimu ku kyayambanga ku nvuba ffe tulina season ze tutavuba ng'ogimanyi tekola negye tutavuba ontegedde season n'omanya kati eno season nga ebiri biyitirivu naye nga bagamba tovuba temuvuba
ontegedde lwaki ekigaana okuvuba wali ngera bagamba nti wali weewati balina erinnya lye bayitawo nga tebavubaawo naye nga logically scientifically ekiriwo kimanyi ebyennyanja we bizaalira kati ono Munyankole bw'ava eri era bakula ebyo bakikusomesa bagamba awo tebavuwaawo tewali avubawo nadda tewali avubawo n'akola ki mweno period mu kiseera bwe kiti awo tewali avubawo n'akola ki nadda kati mwena ne mutunulira ekyo ontegedde nga ne bw'oba badde okola omutwe omunene bennyini ab'okukyalo be bakukwata nga tonnaba tukola ki mwana waffe kaakati Omunyankole ng'ava eri oba omukiga oba omutoolo ye nga yensonseka ng'agendawo ng'abivuba nga bivaawo ontegedde ng'Omuganda agamba bulijjo batulimba nga naye agenda ng'abijjawo but nawe kyekyali kiyamba ku nvuba embi ontegedde nti tovuba na kuvubira mu bwennyanja buki ojange tulina okunsonera essimu Yamukalira ku mimwa Alan ogamba byogere biwaŋŋamba ani abasiba ekimu ku birwadde nno ebigenda okutta abantu ebiriwa bakiyita politics egenda batyete politics bano bamuzannya bubi batya because kati awo kankubuulira abo bantu basatu bonna bali ku political capital ani nani Nuupu gundi president wa Nuupu Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ye anoonya political capital gundi bamuyitani Honorable Sewanian naye political capital Omwami Mpuuga naye political capital bonna banoonya capital wa politics ontegedde because kati olutalo lwa ani alyogera amazima anayogera eki obulimba kati politics wakulimba n'ofuna oba nkiyite nantya mukama naye nze nabagambako wano ekigambo olulala kye tuyita deceptive marketing oba deceptive representation nti bano bo bafuba okulaba nti buli muntu afuba okulaba nti alongoosa ekikye okulabika okulabika obulungi ebizibu bye tulina ebizibu Nuupu oba byerina obudde olwaleero byonna 110% beba byereetera batya Mpuuga yavaawo dipi Sewanyana yavaawo dipi kati kyenkugamba nti Bobi Wine yavaawo yajja independent kakati nkugamba nti ekimu ku bizibu bye balina ebizibu byonna bye balina beba byereetera bebesembereza bereetera buli kasasiro ffe abaaliwo ne tubalabula abantu ne bagamba nti twalya mwabagamba batya nze najja nze nzikirizamu oli Bobi waffe omukadde oli yagambanga nti people power nga kyategeeza atali owa Nuupu president waffe eyagamba nti ebintu ebitalina makulu sibiwaki makulu oyo gwe nzikiririzaamu Bobi Wine era eyatugambanga nti ensonga ezitalina makulu temuziwa makulu oyo gwe nakkiririzangamu ontegedde Bobi Wine oli eyatugambanga nti it is about people power ontegedde not people in what in power okyegedde kugamba that is where we were bwe twavaayo ne tuyingirira ebibiina by'obufuzi
nze ne mbalabulirawo ne bagamba otwokyezza okola ekibiina kuba Nuupu yavaawo bino ebizibu byonna byonna byebibeera mu bibiina wali twali twetaaga betaazi kintu kimu people power nkufuna ontegedde nti people power gye twali twetaaga akaseera ako was to look at amaanyi g'abantu gali luddawa abantu baleeta batya amaanyi gaabwe ne gafuuka obukulembeze kyetwaliko nkufuna bwe kyatandika okwonooneka ne kitandika okufuuka ekintu ekirala ne kitandika okufuuka ebibiina by'obufuzi pulezidenti n'atusalirawo butya bwe tugenda omulwanyisa Museveni yabasalirawo butya bwe balwanyisibwa era pulezidenti Museveni yalina pressure nnene nnyo nga Bobi Wine oyo tannakola kibiina kya byabufuzi nga bali mu people power nga buli lwavaayo agamba mukole ekibiina oba si kyo muyingire politics oba mwagala kuyingira politics musaleewo twali twasalawo dda okusalawo kwe twali twasalawo twali twagala bukulembeze obwabaki abantu gana amaanyi g'abantu gakole okukola ki okusalawo kubanga naye amaanyi g'abantu ge gamuleeta nkufuna mu 86 wano teja na bibiina kibiina kye kyamuleeta amala kuwamba bino byonna ebibiina bijja kulya ssente jjukira ekibiina is an institution teri institution gye bakolera ku bwerere bagikolera lwa ssente kituufu ekyo business ewedde emirimu era President Museveni yalaba nga tajja kubba bulungi kukola birungi bintu bye bano baali baagala okubba ne bamugamba tukole ekibiina NRM neyingirawo NRM nejja NRM terwana ku lutalo NRM yalwana olutalo si yalwana lwaki yenyumirwa yeri mu ntebe kakati ne Nuupu bwetyo people power yaleeta Bobi Wine si Nuupu ekituufu Nuupu yerya ssente people power teri mu kulya Nuupu yereeta ssente people power ekyali awo okyasobola okwogera wali kati kafuuka ka slogan kati essaawa eno abantu bawuliriza nnyo Nuupu okusinga people power nkufuna kubanga people power am part of people power twabagamba mu ntandikwa nga gundi yakajja mwabalabula ne tubalaba tubagamba please and please mutuyambe ekisookera ddala kubanga ekibiina ekyo bwe kyajja bwakya ku makyalo mu nga waliwo ambuleera bakwata bwambuleera bwe bati nga bali eka mwokyawo ne bagamba buli wogira batiikinga ne batugamba wogira bakikola ki tiikinga nze mu bwangu awo ne mbagamba bannange lwaki tukoze ekibiina ky'ebyobufuzi mu history wa Uganda ekibiina ky'ebyobufuzi tekiwangulangako Amini yagira kuki Amini yawamba buwambi maanyi g'abantu ate Obote maanyi g'abantu maanyi g'abantu kitookera olutwa maanyi g'abantu ontegedde bulungi nnyo tetulina mu history waffe kibiina kya byabufuzi nga kikola transition neyasooka otuvuga teyalina kibiina tewaaliwo nkufuna ontegedde bulungi nnyo byonna byali maanyi g'abantu pressure eyitiridde ku bazungu biki ne batukwasa independence ffe tetwalwana na kulwana kubanga baali bamaze okulaba ekyali ku Maji rebellion wane Tanzania nga balaba ekiri ku gundi mau kirala ne bagamba Uganda temukola ki temulwana pressure nejja ne baba wagundi ne babakwasa obuyinza ontegedde bulungi nnyo so naye kikyengezaako okugamba nti ebibiina by'ebyobufuzi byo nga byo tebirina we biyinza kuyambira ggwanga lino okukula nagenda mu maaso tewali abaliyo tebakoze ate ani akoze kiki kye baali bakoze NRM kiki yali ekoze keina kiki because NRM si ekola Museveni yakola ng'akozesa abantu ye nga ye bwagira in fact NRM etuzizza mabega singa Museveni yasigala mu movement eri eva mu nsiko NRA tugende President Museveni twanimufunyeemu nnyo okusinga bwe tumufunyeemu kati wano enkokola zisukka protocol eyiri eringa protocol obubbi bulinga obubbi ontegedde oli mu kifo ky'okufaayo eri Uganda afaayo ku NRM kubanga ayagala efaanane bulungi badda mu kwambala biyero badda mu kwambala biki kati people are concentrated on wrong things kola bupate bupate nti ate pate yaffe amaanyi nnyo kemugiraba kano ka amaanyi nnyo mu kifo ky'okukola ebyabwe ontegedde bulungi gugambye Museveni would be a better president if NRM wasn't there because ebintu bingi president byagadde okukola NRM yennyini n'ebyonoona ng'ekibiina same applies ku Nuupu
nti fenga tulina kye tuyita people power twaite twetaaga noob era abantu bangi buli gwo kigamba nagamba anti yaba that's the way of life kubanga nanti munnange bw'otunulamu bwoti abasajja bano bateekawo engeri eno that's the only way president Bobi Wine bali bayinza omugaana okukola ki okwewandiisa n'okwesimbawo tekyali mukubye nnyo nga zze ku kigambo people power. Let me tell you lwaki nga kimukuba yalagira ku independence oba si kyo n'ateesimbawo okwesimbawo kyeki kati we yesimbawo yawangula bamubba kye nkugamba kyabanguyira okumubba lwaki bajja kugamba nti ate gwe ekibiina kyo kirina abantu bameka naye ffe bwe twali tumuleeta wano ekyaddondo teyagira mu people power teyagira mu noob yajja independent mu people power ebibiina byonna byamu mu makaadi yagisabako mugundi mu FDC n'agisaba mugundi DP nayo n'agisabayo ne bagiwa omulala ontegedde bulungi kuba mu FDC bagiwa kantinti oba kanti ontegedde ne baddayo twawangula emitwalo gyali ebiri omu mu mmeka eyatuddirira yalina obululu 10 mmeka distance banene kati kikyekyo kati oba okkiririza mu people power oba okkiza maanyi g'abantu oba okkiririza ate mu bibiina anti kati abali mugoberedde bali badde bamukkiririzaamu batya nga talina kibiina Museveni abamukkiririzaamu balina kibiina ki yalina kibiina ki okujja wano mu 86 teyalina. It is about the people and the will and their power. Abantu amaanyi g'abantu ge gagenda okukyusa lino eggwanga si bibiina bya bufuzi si NUP si NRM si DP si CP si kibiina kyonna maanyi g'abantu gagenda okukyusa eggwanga lino go gakyaliwo amaanyi g'abantu weegaye amaanyi g'abantu tegavaawo go amaanyi g'abantu gawummula buki tugakozesa bubi buwummuzi kubanga bano abagafunako kati ng'olaba Bobi Wine bwe yagafuna kati agakozesa bibye ali kulwana na mpuuga akozesa maanyi g'abantu kyabadde kyetaagisa essaawa zino statement anti kyekyo kyenkugamba nti bo bali ku political capital batunuulidde kibiina kyabwe kubanga empalana yonna gye balina mpuuga Bobi Wine bano ebizibu byonna biri ku kibiina nkufuna tebiri mu kujjawo Museveni biri ku kibiina. It is the party yatulyamu olukwe yakola bwati byonna bya kibiina si bya Uganda bya kibiina kyabwe mu kibiina omwo mwe muli ebizibu basooke beesootinga bo baagala kusootinga kibiina naye kati ffe ekibiina kyamwe kikukwatirako wa kati wa DP afunirawa tewali ate owa CP talina waafuna ate owa independent tafunamu ekituyamba ekitugattako kiri eki Uganda ge maanyi g'abantu ge nkugamba nti kati bano awo basuulire ennanga nti Bobi Wine yakkiriza President Museveni amubuulire engeri ki gy'ayinza omulwanyisa kubanga eno setting ya Museveni yateekako pressure ne bakola ekibiina kubanga ekibiina kibeera approved by electoral commission. Electoral commission omusajja agikulira President Museveni yamulonda kaakati mbuulira yamusasula amuwa briefing buli weeki oba buli mwezi kaakati ahambuulira tunaali entebe temusobola gifunako temusobola okutegeera ne weewunya bwe muba mukyalowooza bwe muti ng'enkoko kati ate bano abavubuka abandi badde mu maanyi g'abantu ate basiru bayonjo bw'obagambako nga bagamba oyo yalya Sewanyana yananaagidde kati alina okunanaagira kubanga yabadde alaba nga byayogera bya bulimba politics wa kulimba si yabyogera anti ebyo ebibiina bya kulimba baali babiri ne gundi kati ani agenda okumujulira oli yafa gwe tolaba nti politics wa kisiro yeejulire ate atya si yabyogera ate abyogera atya nga bamuyise bamugamba yogera nekyayogera ate takikkiriza bw'ate ayagala kaadi ntegedde ne bw'obeera nga ne bwe nandibadde nga yenze ye era nandigambe pulezidenti kyayogedde kyekyo tasobola kiwakanya utya kaadi ono ogifuna kugamba ebibiina kati we politics wagambira temulimu permanent enemy temulimu permanent enemy temulimu permanent friend golinganda gaba kujja n'agamba principle bino byoyogera bifu
Kati Sengoma nye kiri wano mu Uganda. Kadi taina. Si kadi yokka. Ne wake we bayinza okwokyawo. Nga yogedde atyo. Kati kubamu ekifaananyi kitono nnyo bwe kiri nga Gundi azze n'agamba nti naye principal byeyogedde ebyo bya bulimba. Gw'omanyi senga bw'afaanana ye kanyini ng'omuntu gw'ayebaka. Sengoma bw'afaanana. Nkufuna. Okyekakyegeeza kukulaga. So this is where we are. Nti twaconcentrate twayingira mu katiba ka President Museveni. Olinganda g'omukulu ono yabadde mu kattu. Yabadde mu kattu akanene akasembayo. Nkugambe ne bwe nandibadde nga nze tubeere b'amazima. Ne bwe nandibadde nga nze ye nzikiriza bukkiriza. Yasose nanaagira. Anti era yabadde agaana ng'omuntu gentleman. Agaasi bimanyi. Kubanga era kyekyo kyoyogedde principal. Nti ayogera nga bwe mwagambanga. Kati kankubuulire kankuwe logic. Nkweko logic? Mu nsi teri kigambo nga bwe ngambanga kigambo kya bulimba. Kitya. Tetusobola kwogera kintu kyekimu fembi. Wateekeddwa okuba we yakyogera. Baali batudde babiri. No! Kakati tetusobola kugamba. Obote. We yagendanga obbakyalira. My brother. Babateeka mu kasenge ne batuula awo. Tebasobola keera kumakya ne bagamba nti Gundi yatusiba. Wateekeddwa okubaawo omwe yakyogera ng'ayogerera ono. Ontegedde? Obanga ono ayogerera ono. Ku mufu n'omulamu. Ku mufu n'omulamu kuliko yakyogera. Ontegedde? Nkufuna. Ate omuntu bw'abeera mu kkomera nze nabadde mbagamba. Ekkomera kye kintu ekisinga okuba eky'obulabe ennyo. Kitya? Mu kkomera gy'oyinza okutundira omukazi wo. N'omuwaayo? N'ogamba bamutwale bampe ssente. Ng'oyagala ovaayo? Ekkomera is a very desperate place. Nze baali bansibyeko gwe oyinza okuba tebakusibangako. Bansibako. Ekkomera is a very... Bakusiba nnaku mmeka kuba kati kirimu enjawulo. Lumu n'ekitundu. Nange lwaki we kiri? Lumu n'ekitundu. Naye waliwo ne woosasulira eddinisa. Olingizeeko wabweru bw'oti. Kati nga ne bagamba nti Naalongo bamutwala ofulume. Bamutwale. Ontegere kingaza kugamba. Nti waliwo gwali eyo tomanyi kkomera. Bano baba babyogera baali baagala kwetaasa. Baali baagala fuluma kkomera. Ekituufu baali baagala kwetaasa kkomera. Nze nina vidiyo endala. Nina vidiyo endala. Ngegamba etya? Ng'abo bennyini abo bakukkulumira Bobi Wine. Ababiri? Nalekedde awo kwogera ebyanjwanjwa. Obote. Nkubuulira. Anti era gwano twagala bwino. Nina vidiyo endala nga waliwo omuntu agamba nti bannange omugenzi n'omulamu nga bagamba nti naye bannange Bobi nga atufuze bubi. Omusajja nga atufuze bubi. Naye bakusondere. Oyo Kasuku. Akayogedde Kaziwe Bashir. Nakanti Kaziwe Bashir tagendanga yo wadde okulaba. Ate temwagala kwogera mannya. Tosimanyi wali temwagala twogere mannya. Ekirungi era kisigalamu wekka. Vidiyo tetusobola kisigalamu nze kako obaddeyo naawe. Oyo yali ava mu kkomera ku olwo. Tudde kulala. N'avaayo n'agamba yeewuunya oli ani. Ono we mutambala muwanga Kivumbi. Nakupulenga omwanga Kivumbi. Abo bennyini. N'agamba yeewuunya principal. Akyogedde. Bapoliisi bali bameka. Oyo be yamusuubira kola. Kube Katwe wa Alani. Kawempe. Kati owulidde ebigambo ebyo. Ochegedde. Baali bava kubalaba. This is 3 years ago. Ontegedde kyengezaako okugamba. So kikyengezaako okukolagwa nti awe tuli. Ochegedde bulungi nnyo nti waliwo kye batuyita desperate times. Nkufuna. They call for desperate measures. Onenya ne gw'otandinenjezza. Ante mukulu abatwala mu kooti. Anti nkugamba kati ebyo byonna nkugamba kyekikye nagamba ekya politics. Ti Bobi Wine bino byonna yabyereetera. Principal yakeera ku makya
n'ayagala ebintu bibiri. Ekisooka N'ayagala sitaani, n'ayagala ne Katonda. Omulundi gumu. Obote. Nkugambye gundi yatugamba Pastor Bugembe. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala. Kati Bobi Wine yayagala Mukama n'ekibi ng'akyagala. Mukama yaliwa. Ayagala eggwanga kulinunula. Ekibi. Ne ssente azaagala. Bobi Wine mutuufu nnyo ayagala nnyo. Zo zigatozi zaawo. Anti nkubuulidde amazima kati ago ge mazima. Ye Alan mu constituency ali atya? Ate oyinza mubanja ki? Byatukoledde ki? Anedda oyinza kumubanja ki akoze eki? Talina. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi ekikola ki? Okyagala. Abannuupu baagala nnyo okukyusa obuyinza. Naye n'esswaga balyagala, ne ssente bazaagala, n'okubayita ba pulezidenti bakyagala. Tulina okukola ebintu, tulina okukolayo ebintu nga tebikolwangako. Olaba obudde buno as we speak. Gwoza President Museveni ne bw'oba omuwangudde ayinza okukwaka entebe. Essaawa zino? Ayinza ogikuwa. Ku Besigye mbu yalya. Anti nkugambe ayinza ogikuwa ng'ogiwangudde ng'ogamba nti ogiwangudde. Ayinza ogikuwa. Ate ku Besigye yagiwaayo. Kye nkugamba. Nammwe ku Bobi Wine mugamba nti yawangula. Lwaki yagimuwa? Kitegeeza ebizibu bye tulina bisinga ku kalulu, bisinga ku kibiina. Tukyuse strategy erina okukyuka. Nkufuna. Strategy erina okukyuka. Tukozesa amaanyi g'abantu kye tuyita people power. Not NUP, not NRM, not DP, not Chi. Forget the party. Forget everything. Okwalukanubanga kususi. Party erimu ssente. Ontegedde? Ontegedde? Nkufuna. Party erimu ki? Ssente. Ne bw'oba oyagala obuyinza olina okuva mu party. Ku bintu bibiri tulondewo kimu. Yes. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala. Oteekwa okuva mu party ne tukozesa kye bayita amaanyi g'abantu. Kubanga Museveni ekyamuleeta wano gaali maanyi g'abantu. Nti amaanyi g'abantu gajja nga ye yagenda n'emmundu 7 mu nsiko. 27 mu nsiko. Yakomawo yennyini zonna. Ng'alina 10. Zonna nga yennyinizo. Kati ne basitola gy'obeera nayo wano. Gye bakuwadde okukuuma. Ate oba tolina license. Nayo yiye. Era agikima essaawa yonna. Okatekedde ngeza kugamba. Era agikola ki? Agikima essaawa ki? Essaawa yonna. So kitegeeza okulaga nti bano baayagala nnyo Mukama ate nga n'ekibi bakyagala. Bakole batya? Tulina okukyusa strategy. Nze kankuwa amagezi. Bobi Wine olwaleero langirira. Mu NUP tewabaawo yeesimbawo. Bonna! Anti kati nze nkubuulira strategy. Oteeka okukola ebitali bya bulijjo. Tosobola kubanga okola bya bulijjo nga teweefuula atali bagambe bonna tewabaawo yeesimbawo. Bajje batya? Tusooke NUP teyeesimbawo. N'abantu abalala bonna abagala enkyukakyuka na mwene temwesimbawo mwenkalejiremu baleme okwesimbawo. Twagala kukyusa Electoral Commission. Bwe batennakyuka Museveni kale atufuge paka lwalifa. Tetwesimbawo. Twagala Electoral Commission empya. Nkufuna. Ng'erondebwa abantu. Muffe kyakalulu kano okulonda abantu. Tulonde Electoral Commission. Tumalirize ne baganda baffe. Emyaka 10. Bagiwezezza. Nga bakuba endongo. Beebale. Era Africana. Yawuumye. Bakoze bulungi. Okwanti vibe kati mu music egende ekendeera. Efiirawa. Ne season yennyini ne music yakendeera abakamiliyoni baakaddiwa. Twetaaga generation empya. Bebekula agenda bafulumiza album namba. Twagala maanyi gali. Twetaagayo generation empya ey'aba musicians. Nga generation nga mpya. Anti eno empya ejja owulira ennyimba zaabwe ze bayimba. No problem. Ne Bobi Wine bajja ne gundi ne kano kagoma kalumerera bw'aba akaaba kwe nkuba n'asirika. Twena twasooka ne tutyamu. Nga twamanyira baka Paulo Kafeero. Nga twamanyira Paulo Kafeero. Anti bano bajja bagamba nkudi. Gwokutte gobba. So we need a new generation. Ebijanjaalo.
ndozo ziwulire. We need a new generation. Need a generation in Kade. We need a new generation with good music and better production because got technology wali. Nkufuna. Tewakyali nsonga lwaki oli awo ifulumya ekiyimba ky'ekisiru. Technology mumulina. Naye abantu baffe aba artist baffe tebakyala kugira kuteekamu nnyo. Simanyi but eno ono music alina sooka okufa. Naye nga we want to appreciate them nti babaddewo era bakoze bulungi. Emyaka 10 nga bali abasatu nga bali wamu. Ekyo si kyangu. We need to appreciate those guys. Nkufuna. Babaddewo emyaka 10 nga we bali nga ate bakolera wamu. Ekyo kiri very ekiba kyangu unusual. So we need to appreciate them kuba they started from far. Okuba nti kati bakuze kuba bakuze n'audience yaabwe. Abo walabye be bantu baabwe. Bakula nabo. Bakuze nabo. Bongerako naye bongerako katono bakuze nabo. Musically babadde tebafulumya nnyo nnyimba but the fact that babaddewo it is okay. Production agirabe yabadde nnungi. That is it. Sabadde mu kibuga. Ekyovula nina bitone by'okuboogerako. Sabadde Kampala. Naye nga onaba kukyani kucha Palaso? Bwe kiraba kinsanze Kampala manyi ffe tuli bayirivu. Yo mulaba otya? Palaso has good music. He has everything it takes to have a show. Nkufuna. Naye ndooza packaging ye ekyabulamu. Eyaki? Ey'okwepakiginga ye kennyini ng'omuntu. Wanga Palaso alina music ayagalwa abawala bano ba up class abo. Abo bwe batyabwe. Kololo. Kololo. Si kololo nnyo naye bano bankola ntunda busimu. Ntunda busimu bwa mu kibuga. Ntunda perfume mu kibuga. Student ye kuyimba obwo bubwakolera be bantu be. Ndi mu office banekolera sente zange. Nkufuna. Single mother bawala abo myaka 35 paka kuana. Ontegedde. Tagenda nnyo mu 5 yaawo n'abavubuka bano baki myaka 25 paka awo abalina audience ye weeri. Naye okugikuŋŋaanya ogireeta is another strategy. Kibulamu. Alina okufuna strategy ennamu. Tekibulamu nnyo naye nga kibulamu. Alina okuba ne strategy ennamu ekirala. Waliwo abantu balina okwejjako. Ngani? Ayitiridde otambula naamuyeye gw'abavubuka balinganga abatalina buvunaanyizibwa. Ku press conference wabaddewo abavubuka nga 10. Kati abo si be balungi. Alina okuteekawo corporate. Alina okubimanyiriza ki corporate mu. Abantu abamu ne bakendeera. Kubanga abo abawala benkugambye ab'ekikulu ekyo. Ate batya nnyo okubabbako obusawo. Kuba babaamu n'obusente bwabwe. Ontegedde. Babaamu n'obuki? N'obusente. Tali lwedde. Kujja ku kivulu nga bagenda munnyakulako akasawo. Kasimu bakatwale. Kati ekitegeera. Kubanga ye Palaso yeetadde mu yoyo. Ate aleme kuyingirira nnyo ba alien style. Ontegeera. Nti omuntu agenda mu kivulu kya Palaso alina okuwulira nga agenze mu kya Palaso. Aleme kuba nga agenze ate mu kyali. Wategekeddwa okubaawo enjawulo. Newankubadde audience eyinza okuba y'emu. Naye oli alina okuba ne feeling ennamu eri. Bo bano basasula. Eteeka akasawo. Abo tebasasula naye bayaaye. Abayaaye bo buli agenda okukola show gwe batibeera ku kiddo. Bo buli agenda okukola show be baba muggala. Nkufuna. Kati olaba ku gundi ezo zigundi bayita zigundi zi conference. Tobaleeta abo ababuuka obutebe nabalabye nga bagiraawo babuuka obutebe bakola kiba. Abo nedda balowoozesa nti mugenda mu lutalo. Kigedde. Ennyambala eki kyogenda okusanga n'ennyambala yennyini toyaki yambala eby'abasirikale. Ye nga tebamucomplaininze. Anti nze nkubuulidde kati nze nkubuulira nze ama community development expert. Psychologically mmanyi ebintu bingi when it comes to people. Marketing olina okubeera very serious. Anti yatugambye yabadde ajjukira muganda we Eke. Eno si tribute. Tatakola tribute. You must kugabe kye kya packaging. Ekyo nakyo kirungi.
waffe nake tumumanyi era tumuwagala nkufuna ontegedde ekyo nakyo kirungi naye kugambe bw'obanga okola packaging ogipackaging otya you need to package yourself well so that you are not misunderstood nkufuna ontegedde because musically there's no complaint enyimba z'abantu azirina ekyo kyo tukiteeke wali ebbali naye abantu banajja okulaba ennyimba zaffe is the question nga bamaze olaba press conference ngeri weetyo okitegeera is the question toleeta abantu bagenda kulowoozesa abantu nti tugenda mu lutalo no funa babodegaadi bo 2 3 nga weebali biki teekawo n'abaana abavubuka abo nga 3 4 nga bali smart bulungi ebabeerewo bana baluma emba nedda tobaleeta bano basireya beeraliikirira obusobo bwabwe buleka kukumeeza kubanga omuwala ono ayagala nnyo atuuze akasawo wano bw'ati akuba omuziki ontegedde nga talowooza biri oktegedde because gwe you are above that olaba Chameleone bwe yali akola sho ojuga sho ya Chameleone amaanyi ge yaliko nti yatuuza n'abantu b'otayinza kukkiriza bagavana ontegedde because bwe yatuuka okugira alina bakyali be Chameleone asinga bakyali ababaaye alina abayitirivu naye amanyi ne waagenda ne baani ne baana we tuyita bulijjo abayaaya bamutambulirako bali mu busuuti oktegedde baabukuba obusuuti olusanga jebbi naye nga naye ayambadde era yakasuna ng'asunya akasuuti naye nga jebbi kyakuba essuuti okitegeeza kugamba nti it tones down the the minds of the people olina audience gye weetemako wookola exactly because gwe toli alien skin kubanga waliwo oli ajja ng'agamba nti nze alien skin wange mwagala ne bw'asalawo n'agamba akasawo kange ngenda katwala nga emitwalo gyange 2 aganyingiza ag'okunywamu bbiya ne iphone yange yeekaka naye nte kugenda oba okategedde temusobola otwala n'abireka ewaka naye nina okugenda okitegera kyengezaako okukolaga nti oteekeddwa okuba nti weepakeginze buki bulungi so that you are well understood oleme kubeera na bizibu bya audience ebulamu so nga ate content omulina because ye Paraso kukya content teweetaaga musabira he has the content but now okwambaza omuntu agende mu kiyigo anaabe ayambale ajje wewali problem awo wateekeddwa okubaawo ekimukola ki triggers ezimutwala mu kiyigo anaabe yeekube kopagaalo yeekole ki yeekuba obuwoowo avuge emmotoka ye ajje kati the logic around there wewali challenge wokka ye industry gogiraba oti industry ekula kyova olaba nti ekaddiwa era waliwo abagenda okugivaamu abalala bagibeeremu wakati waliwo omuliro ogwakka waliwo omuliro guli ogwakola ki ogwakka kati nga bwe twetaaga generation yabayimbi ne bwe babanga aba kati olaba ba alien abo satwalirawo ba alien nga 3 wano senga industry kati ebombojja alien bagira lwagamba ffi naakuba gundi naakuba okitegedde eno mwene ndongo endala nayo twetagayo baana ba Eagles production abaana bagundi abayita mu mikono gy'abagundi gy'aba Misachi simanyi lwaki bayimba I don't know kala ayimba bayimba ki bayimba mpolampola bayimba ennyimba fulumya ennyimba muve mu lugezigezi mufulumye ennyimba bw'oba oli mulimi ffe twagala kujja kunoga mapeera naffene na kasooli na bijanjaalo bw'oba oli muyimbi twagala nnyimba muleete ennyimba ntono mu kibuga gwoziwuliramu kati luyimba kyoluliko kati essaawa zino onoonya tewali luyimba kati olaba noono omwana abeeyagaliddeko n'akuba g'okutte gobba naye n'akwatako ku bantu ennaku nga wiiki era kati 2.3 wekyegedde kati kyenkugambe ekyo nti mwetaaga music kubanga ensi nkalu ffe mu theatre twagambanga nti stage nkalu stage tekuli muntu nkufuna esaawa tewali music ogende wa Bruno K yakoze ekintu eky'obulabe kitya Bruno K awe Mama Fina ekitiibwa Bruno K si Mama Fina be basonda emmotoka ate ku mmotoka yawandiseeko Fanero anti gye yasabira
awo obuzibu babuze nalabye emmoloka ya Bruno K nga ataddeko fanero ng'ate yamuwa sente eyamuwa sente Mama Fina awo Bugembe ng'ajja lengera embaata lengera empuuta lengera enswera abayimbi bakulire bajja gwe omusajja bannange byebyo kuba Bugembe yagenda n'atugamba nti omwana yagenda n'ajja n'agamba nti neebaza Yesu yampadde akasimu ogenda ogirako nti nga si Yesu yamuledde akasimu nga Thomas yaleese akasimu kakati emmotoka ya Bruno K Mama Fina yagisonda anti yasaba yali muchachi ng'asaba alimba Bruno K ayogera amazima lwaki teyatadde wano aka Mama Fina n'ateeka wano akafanero amambo gomanya abawaayo bwe nagende nga bawandiikako nedda anti byebyo ebintu ebisonde bwe biba tunoonya major cause oli yakwata million 10 ezaawamu n'aziteekako wawe yakwata 2 gwali yani Amin ate atunda kiye atunda ki Mama Fina alina business etambula namina kati watateeka kami Mama Fina namini nga jagamba nina business nebo bubaako bonna naye lwaki ateeka akafanero kokka kale ateekako Amini n'oli anti DJ yasabira emikisa negijja yakibuuziza Mama Fina nakkiriza simanyi omutemu gano teekako olugezigezi ku bintu ebisondere ekintu ekisondere bwe kiba fetulwa Mama Fina teyamuwa kulanga ddagala yamuwa ku mutima mulungi appreciation fanero ye yagigula emmotoka twamwebaza ku live fanero lwaki fanero tebamwebaza bwebaza anti emmotoka ya miliyoni 4 omanyi fanero yaleeta meka fanero teyaleeta Mama Fina yaleeta 10 ku miliyoni 4 kati 3 gomanyi gaavaawa anti kati gava wa fanero ayinza okuba naye yaleeta agate yaleeta ekinene ne Mama Fina naye bamuwe mama motoka maga tujiji wabere wano kastika kafanero wano aka Mama Fina katekeka akamukama anti Bugembe ng'agamba nti nno neebaza Mukama yampadde akasimu kati Yesu n'agamba nti mulinde katono oyo omwana ezo engalo zimukubye muzikubire Thomas kati Mama Fina bamukubire ku ngalo tusiibula oboti nga tusiibula abantu abalo bagamba bwe tuba twagala okukola ebintu ebitabeerangawo tulina okukola ebintu ebitabeerangawo okyegedde tetusobola kukyusa lino ggwanga nga tukola bintu bya bulijjo tuteekeddwa okunyiiga ne tukola ebintu ebitabangawo special people do special things kati gwe oba oyagala kukyusa obulamu oteekeddwa okukola ebintu bibadde tokola bw'oba obadde tozuukuka ku makya ssaawa 12 tandika ozuukuka 11 olabe ku byobadde tolabangako kuba gwe obadde ozuukuka ku mmeka ku 3 ng'ebimu osanga bikoze ki biyiseewo osanga opportunity ebeerayo ku makya okyeka ekyengezaako kugamba kandi gwe tosobola kuŋŋamba mbu tugenda kukyusa eggwanga naye nga President Museveni ate yatubuulira butya bwe tugenda omukola ki omuvuganya yatugamba mukole ebibiina naffe ne tukola mukole naffe ne tukola muve mu kasasiro muve mu kuddaawo mulwana essaawa eno mulwana Museveni ye ali mu kwetegeka ontegedde essaawa eno Museveni ayinza okumala n'omwaka bali mu kulwana ontegedde essaawa eno ondaga gundi ondaga nankani ondaga alani ondaga bano bagundi ondaga mpuuga kati aha mpuuga bw'omuwangula tokimanyi nti nno mpuuga babanga ddala kituufu nga abali bubi tokimanyi nti nno mpuuga bwe munaamuwangula nga baleetayo mpuuga omupya bwe kiba bwe batuma mbega ne bategeera nti ono mbega bamukuddemu baleeta buleesi mulala tebamubasibaako bamugjawo ne bateekawo omulala omulimu guba gumukoze ki gumuweddeko oba guba gumulemye so kikulu kya byonna kyeki twagala ggwanga ppya eggwanga eppya tetugenda kusooka kugobamu balimu twagala bweta enkola yaffe erina okukyuka nebeera mpya ndowooza nebeera mpya byenkola nebeera bipya abantu mufo kyokwambaza obukofiira ne kale eza radio oba eza yero oba eza bbulu temwambaza ebyo mwambaze bwongo bwammwe ontegedde yambaza ki
bwongo toyambala lugoye olugoye olugjamu ne luddugala n'oluteeka ebbali naye yambaza obwongo bwo Uganda gwe gyoyagala okukola ki okwagala gwe Uganda gyoyagala gyoba oyambaza obwongo bwo Uganda gyoyagala mu mutwe gwo jambazi bw'omala ojambaza otandika okukola towards it nze kyenkola kino kyenkola nze kuba waga njagala eggwanga empya kyovula nkugamba jjawo tukole njegedde byenjogera wano saa bibagamba babireka awo njala nkigamba okitegere nti bwoba obadde olwaleero otunuulidde mpuuga ng'oli wa Nuupu mpuuga mugyeko eriiso ontegedde liteeke ku kintu ekinene ekisinga mpuuga wa mpuuga asobola offenca kituufu what will happen eggwanga lisigalawo nga gende tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba